omukulu ono gwe bayita New York. Omukulu New York wetwogerera akadde kano yasitudde n'agenda e Canada. Nga bw'omanyi nti mu music industry muno mujjudde ebintu ebikolebwa ebyenzikiza by'otamanyi. Era abayimbi bangi nnyo batufuddeko, abayimbi bangi nnyo basiraanye olw'ensonga nti waliwo ebintu ebikolebwa mu ndongo bye tutamanyi, oba ne bangi nnyo ababimanyi ne beefuula nti tebabimanyi, naye kati ensonga zonna nga bwe ziri. Omukulu ono New York kigambibwa nti endongo ewaliwo abaali bagikwatamu abayimbi. Oba wawulira akayimba ako muli babi, weyasobola okuba ate nga ayogerera kuba kimukola omukulu oyo gwe bayita New York. Abaddeko mu bibiina bingi nnyo. Oyinza okugamba kale okuyimba yayingiramu nga bw'onaagamba olina mukwano gw'omuyimbi, nga tugeze badde bakutumaatuma ng'ate waliwo studio, kati ekiwoomereze ne kijja mpola mpola naawe n'otandika studio n'otandika okuyimba. Ne mukama nakwatirako n'okitambuza paka. Kati ye muyimbi gwe bayita New York. Abayimbi yali abavuga ku booda ng'ate bakwano be. Awo nno naye n'atandika okubeera nga afuna akawoowo k'endongo. Kati nno gye yayingira mu ndongo eno afuniddemu ebizibu bingi nnyo. Bagamba nti waliwo omuyimbi yakimukola endongo ye esiraane paka. Okumanya nti endongo y'eggwanga Uganda gw'atannagibeeramu goyinza obbiwakanya. Nze waliwo abayimbi be naakalaba nno baapukamingi balinga bataano babaziba mumwa. Ayina empaka baziwangula nabugabaawo. Kati omukulu gwe bayita Jacob omutuuze yategeezezza nti emboozi y'omukulu ono okudduka eggwanga tebyabadde byangu, kubanga baali batwala bulamu n'agamba kasooke yewogomeko e Canada. Bwe ddogo eriri emakindye n'agwa musajja we makindye n'amubbako omukisa gwe n'amusiranya bambi n'ageza kukwetambulirako mu basheeke Tanzania ne bamuwonya batatudde n'agenda okulaya ddala music ateekamu kingi naye ng'afunamu kitono, so n'asaba agenda amenyeri pasiki ewalala whereby music ajja muddiira gye bujjako mu maaso ng'amaze okutereera engeri gyali taata ate emyaka gigenda abaana be bawala bakola, so that is it. Naye ng'ali mu mbeera nnungi ng'omanyi mulimu ebintu ebimu abantu bataagala kwogerako ekinaddira nva kufa abaamirinsa nafe abagala kama mbaali oba kijja kijje ekitegeera abadde ali mu kusogolinga ne life abaddeko n'akayibako badde ekimanyi okalaba nga kagenda omanyi omuntu ng'akuttemu ekintu kibamu ekigenda oba nga bwe kimu ekitambula ogwokola nga kiddirira kiba kiri awo oba wafuuka mpiki mu bulamu bw'oyo omuntu yakukwatamu. Abantu mubayimbi babakwatamu nuna muntu abadde mu industry mbanga mingi ali mu gurupu eno adda mu gurupu eno naye nga tavaawo ali. Kitegedde. Kati omukulu gwe bayita New York baakimukola era n'akayimba ako yakayimba bakayita muli babi. Wabula New York baamubuuzaako ku nsonga zino naye yagamba bw'ati ku nsonga nti waliwo yakuba akayimba ako nti waliwo abaamukwatamu. Embeera si ya big talent, mbeera ya families nti tugenda taleko ku bintu by'okuyimba tebisanyusa buli omu ate nga bakika balaba nti bano wagundi ayitawo ati amuntu tekisoboka kakana nga bakoze ebintu ate nga babikola naawe mwoyo wabala nga bakugamba nti atutereeza kika kumba ate gwe bali ku ggwe gwe bali mu kunnyika gwe bali mu kuteeka mu mbeera embi. Kati mukama wakubikulira nojja n'ofunako abantu abamu kati nze babigakawo mbadde sikyebaka ennumba ebintu binkuba ningendako ewa pasita kugembe n'asabirako n'okuva yasabidde. Aya baasi ye mukulu oyo bangi baali bagamba nti oba mu big talent gye yali, wabula ye n'ategeeza nti si kituufu naye nti waliwo abaabimukola. Jacob ategeeza nti omukulu ono atobye n'endongo okumanya nti baali bamukwatamu. Wulira kati gye myaka gy'otamanyi ng'akyalire bababije ng'aziizi akyabire mu babije n'aziizi eyo egyo myaka giri awo ne baliripazo egyo myaka giri awo. Kati waliwo n'emyaka gye yagenderako mu kibiina ky'ono president wa Nigina n'avaayo n'akivaamu abadde awo wakyo myaka munana giweza. I think ndiyo kuna omuntu yamuinspiring okuyimba yali I think babije oyo n'aziizi bamuinspiring okuyimba because yabeera nnyo mikono gy'abo abantu babiri neriri pazo munabe oyo neriri batukisa ne bawukana nga omanyi endongo eri pazo yakubamu agenda okugenda emmotoka n'agoba babije oyo yakubamu simanyi sumbusa na bannange liri pazo ng'akubye emmotoka bannange obudde obwo liri pazo ng'agambikako yagoba New York obiwulidde. Kati Jacob wamubuuzizza nti ku nteekateeka eno gy'agamba nti bayinza okuba just kiboozibozi
nga New York endongo yagaana buganya agamba byali bituufu omwana bamukwata muno bwana logera omuntu gomanyi eddogo linganga kufa omuntu atanozanga kufa tasobola kutegeera bulungi okiyitamu okujja ng'osose kifuna kati eddogo omuntu asobola okujja n'akuloga naye n'akulekamu kasala ekkubo naye ng'omukisa gugona yagubba abantu naddala mu ate basinga kubba omukisa gwe basinga okubba naddala mu bakazi n'oluusi n'abayimbi baba bakanya emikisa waliwo time yakola oluyimba ne King Saha ono gwe nina kajanjagala New York atandise okuyitawo n'afuna oluyimba awo n'akwatamu nduga New York kati agenda naye New York yategeera nti no bamukwatamu nze yamubuuza n'omubuuza mugamba muganda wange geno naze ebigere omuyayi ayinza okuba nga yakwatamu tugenda okutuukayo omuyayi yamukwatamu si takutema oyo kakutema abantu bangi tebanabakwebuusa nga bakunaaza olweza bimuddira eyundi yakadde omuddira naye bannayuganda tosobola babuusa tomunayuganda muganda amaaso g'omuganda gali mu ngalo tomunayuganda kimala mutuuka onaga Jacob yali namulanga ku TV ng'akyogerako ne ekitegedde omukulu Jacob agamba nti endongo y'eggwanga Uganda ejjudde ekizikiza abayimbi be bakola gwe byogamba nti omuyimbi star bw'anaakusembeza abayimbi mwe abagamba nti mwina be mwagala ku bayimbi naye abayimbi bajjudde ekizikiza endongo kati kwetegeeza mu myaka ebiri egisemero nga tulina omuyimbi omu ali muskin yalinga ngaavuganya ku bayimbi bali abakadde yalinga ngaalimu okitegeera endongo kasi yayingiramu politics ate neyingiramu basali musale kati ndongo yagera fuka kimu ku kintu ekitalina makulu bali mu gyonoona ate kati jjukira bapolitician balwana kutta bayimbi n'abayimbi balwana kutta bapolitike kati kwegamba endongo egera kutuuka awo nga tekyalimu value jjukira kati omuntu wa wansi atagana okujja okulaba ekivulu kiba kitegeeza omuyimbi mpujja ojja kusigaza mikolo mujja kuyimbira mikolo kyova balemba bo besimbi abasala okukuba ebivuno bokuyimba emikolo yanga talenti njembaga kindinjokokyoga nti ne time eriba eriyo ejja kubeera iyo tobamirira abayimbi banene abayimbi abanene kibakumidde ebyo byonna gye bali byebintu byebakola mu nzikisa byotamanyi ejja genda obumira omuyimbi omunene bikozi omulaba ku TV yeyogeza nga alina ekisa simanyi ayamba wumba asanyawo obulamu ate obulamu kasabisanaawo webuti famire ye ejja kubeera bulungi ajjagula amayumba ajjagula amamotoka kusigale ng'oli miserable life ogayaka nabeeranko negundi oyo egundi yali kyaliwa musigaza bifaananyi naye nga mu national life ekintu ekisasinyidde okuba ekyobugagga ekyomukisa bakikutwalako okitegedde abayimbi abasinga bababbako mukisa bw'oba tobikkiriza gwamanyi naye byebiri mbayimbi gweoyinza okugamba omuyimbi nga yakuba oluyimba lumu gwe wulira endongo enyuma nnyo oli ku ground bw'oba toli ku ground endongo tukisuye ndo ojja giyitekamu sente New York okola emyaka gy'etaano 7 10 20 kite eyo si wammwe wagenze kunogayo sente tabeera mu kkomera e Canada nti e Canada kkomera esookerako ddala okuba erya tabbu kwekubeera mu busibe butya bweddagala nti oyagala kufuna butuuze bwe Canada funa obutuuze bwe Canada ojja kuba otandisa okuyingira mu sisitemu ye Canada oyingira mu sisitemu ye Canada osobola ogenda n'ofuna emmotoka ey'obwereere n'okuwa ennyumba yabwereere novekozisasula ku musaala gwo so okubeera mu busibe ate ne kuba na Uganda basanze Canada bonna abaava mu entertainment eno abali Canada abeesonyiwe kubanga omuntu gwadduse kiba bloga abeesonyiwe abali Canada kubanga aba bennyini mikwano gy'oyo atadde amutekumye mu Uganda abadde yamusiranye abayimbi badduka byabufuzi naye ono ye New York adduse muyimbi munne abadde ayagala okumulemeza ayagala okumutwalako obulamu tiyamutwalako omukisa era nti n'okufuna visa tebibadde byangu omukulu ono New York agamba nti mu big talent bamutegeeza nti ababimutuusako baba big talent ayagamba bwati byafuna mu big talent libadde somera emyaka 3 n'ekitundu namalayo tebamperamu contract yaabwe njigiddemu ebintu bingi era ebyo bye nayigiramu byendi mu kutambulirawo kati strategy zebanjigiriza zendi mu kutambulirawo kati olamu tebubadde bubi aye tebubadde bulungi nnyo naye ebyo bye banjigiriza ne bye bansomesa byendi mu kutambulirako essaawa zino nkakasa nja kutuuka gyeraga gamba nti badde banfunye ekibi oba mufunye ebirungi nga nfuddeyo oba ebibi no wabula ebyo bye nayigirayo byebimu byentambulirako kati ebya New York byebyo n'akadde kano oba omunoonya yagenze Canada okitegedde